Bagamba nti abaana baabwe batuuse okufa enjala kubanga tebakyalina kyakuwaliisa nga basalawo okubayingiza mu mulimu gw'okukuba amayinja kyokka nga basiiba njala. Abaana bagenda tufaako enjala olw'ensonga abantu abaali batuweerezanga emmaali ne tukola abantu baka bagenda mu kyalo olwali tekirina kituliisa baana tetugamba amazima gennyini tusobeddwa eka ne mu kibira. Bano we basinzidde ne balaajanira bazira kisa okubadduukira nga basabye Ssaabaminisita Robinah Nabbanja nabo okubalowoozaako okubawa ku ssente ezinaaweebwa abantu. Abantu b'omu Bukolwa tukukaabira mu kirombe kyebwayise mu Bukolwa kumba Bukolwa tukulaajanira bannange buli omu alina kyasobodde ayambe abaana. Twali tusuubula amayinja wano ne tugaleeta ne tukolera wano ne tuyamba abaana baffe naye kati tebikyasoboka. Nze sigamba nti oba ono buli alina obusobozi obusobola otuyamba ajja atudduukirire atuwe ku mmere oba sabbuuni tusobole okulabirira abaana baffe. Bategeeza nti bo tebalina masimu nga kuteekako nsimbi nga Ssaabaminisita bwe yagamba. Waliwo abatalina masimu ssente gwe kitajja kutuukako. Olwaleero kati nga ffe bwe tuli wano eno batulowoozeeko okutandikira nga wano we tuli n'abaana baffe bano mama Fiino baana awulira byonna byemu alina obuyambi atuyambe tuli mu maziga tuli mu bulumi. Muzeeyi yagaana okusayininga abantu abanaku nga ffe tuwa ssente zaffe ate nga kati ze zandibadde zituyamba. Singa omuntu alinayo ssente zitawera miliyoni 2 bamuwa ssente ze. Fibi Nabagereka yakusakidde eggwire lino ku lwa Bukedde TV. Ebyo bibadde nkumba ate bwe twengerayo n'amalala ge tulina entiisa ebuutikidde abatuuze b'e Luteete mu Kereziya B Kasangati mu disitulikiti ey'Owakiso we bagudde ku mulambo gw'omukazi eyali yaleeteddwa okukola mu maka g'omugagga mu kitundu kyabwe. Katobifune. Omukozi w'awaka asangiddwa ng'afudde Christine Kebirungi ng'abadde yaleetebwa okukuuma amaka ga Max Lukundi yagenda e South Africa okukuba ekyeyo. Enjegende badde mu Kereziya B Luteete Kasangati mu disitulikiti y'Owakiso. Kigambibwa nti omugenzi abadde amaze emyaka 14 ng'akuuma amaka gano kyokka myaka ng'ebiri mutabani we Dennis Atwine gwe badde alina yekka mu nsi yasalawo n'amusembeza awaka okumujja mu kyalo Ibanda gye yali abeera. Okuva olwo mutabani we yatandika okutabukira nnyina ng'amupeeka ssente ez'okumukuma nga kigambibwa nti zino abadde azinywamu mwenge ssaako n'ebitamiiza ebirala. Housekeeper has been here for 14 years with us. So from 3rd July, her son called us and said she was mopping the floor, fell on her back and needed money. But we went to the clinic where her son told us we couldn't find her, so we involved police. Atebereza mutabani nti yamusuula olw'ensonga alina essimu ze yakubye ng'akubira abamu ku kyalo gye baava ng'abagamba nti mukadde we bamuwambye ng'ate akozesa ssimu ya maama we. Ate oluvannyuma ab'effamire batuuse omu ku Oluganda wa nnyumba eno ali mu Uganda wa ku Lwomukaaga n'amugamba ati ate maama ali mu ddwaliro ku Boots. Bagenze ku Boots n'abaga nti omulwadde taliiwo. Bagenze okukomawo ng'omutabani Dennis adduse. Kigambibwa nti yafuddeko omwana ono yabba wifi y'awaka n'agitunda kyokka mwannyina wa nannyini maka gano ayitibwa Kwesiga Susan yakizuula nga bwe kaali kabbiddwa era bw'atyo n'amuwaabira ku poliisi Magere eyamuggalira. Kino kyawaliriza nnyina okugenda ku poliisi n'agisaba emuyimbule era bw'etyo n'ekikola. Nti kyatandise butaali ateekwa okuba avudde emabega ng'amutawaayo kati ng'omwoyo gw'obuzadde yamuleeta ateekwa okuba bayinza n'okuba nga baagezanga kumugamba naye nga talaba kuba ye mwana omuntu gw'abajja. Nti yali yakamala okwogera n'Atwine n'afuna essimu endala okuva mu kyalo kyako ebirungi nga bamutegeeza nga Atwine bwe yali abakubidde nga bategeeza nti nnyina yali awambiddwa era nga yali awambye yali asaba ssente $300 nga yali ayagala baziweereze mangu oba si kibajja kusanga mulambo. Kyokka ategeeza nti ye ne banne olukumyewo ng'awulidde ekivundo mu nnyumba era ye batunakubya poliisi y'e Kasangati etuuse ne batandika okwekebejja ekifo kyonna. The son rang the people in the village and said they have kidnapped and want money, 300,000. When we involved the police, we came for a search, as you see there. In the underground truck, it was smelling, there were flies. So police and fire brigade came and opened and they found a housekeeper's body inside there. Ne bagwiridde ku mulambo gwako ebirungi. Kyokka omulambo gwasalibwako ebitundu by'ekyama nga bino bizuuliddwa. Oluvannyuma lwa poliisi yazimya embuto okuguggyayo. And it was cut. Their breasts are not there, there's meat on the behind is not there, only here and there's a deep cut here. So this house, the other lady was a housekeeper. Yes.
Now apparently where is the boy? The boy ran away. We don't know where he is, but he ran away with the lady's phone. Oluvannyuma poliisi eggyewo omulambo nemutwala emulago okwongera okwekebejjebwa. Anes Chaze yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Byamizanyo mutonto nzo Olivia Nakate okutuusaako ag'olunaku olwaleero. Agayo tugatazina mpaka za Bulaaya eza Euro 2020 nga Italy yesusse okusoga final oluvannyuma okuba Spain